Ng'Abakristaayo okwetooloola eggwanga bakyagenda mu maaso n'okujaguza olunaku lwa Pasika, era olwaleero omulabizi w'ekkanisa y'e Kasese mu bitundu by'e Rwenzori, Nassan Baluku akubiriza Abakristaayo okwongera okugoberera amateeka ga COVID-19 agaateekebwawo minisitule y'ebyobulamu kubanga ekirwadde kino kyongera okutta bannayuganda buli lukya. Bino abyogeredde mu mmisa ey'okusaba ku lunaku lwa Easter Monday bw'abadde abuulira ekigambo eri Abakristaayo bw'atyo era n'abasaba okudda eri Omutonzi. I'm encouraging Christians in this diocese and all over the world as we celebrate this Easter. One, we have to thank God that we are here, we are still alive, still have the breath. But two, I want to encourage each one of us as we celebrate this Easter. We should know that COVID is still here. Please try to keep the SOPs so that we don't bring problems of coronavirus to ourselves. Then lastly, I'm encouraging every Christian celebrating Easter 2021 to get saved, get rid of sin, so that we may be faithful Christians. Ye Reverend Charles Mbusa asabye Abakristaayo okweyisa mu ngeri ennungamu ku mazuukira gano olw'ensonga nti Omutonzi akyabeetaaga nga balamu. As we celebrate today, we also want to tell our Christians that we go and celebrate responsibly, knowing that COVID is still there and that the Lord wants our lives when we are still alive, so that we go to do work in this world, we go to do work in the district, we go to do work for our homes and for our children, so that they may also live as responsible citizens of this country. Frigo Kambale, omubaka omulonde owa munisipaali y'e Kasese, yeebaziza Katonda olw'okubatuusa ku lunaku olw'amazuukira agaabaddewo olunaku olw'eggulo. We want to encourage our people there, our voters there, to keep working together, to keep relating together when we are post-political period. It's now time for development, it's time for harmonization, it's time to work together for the good of our area, for the developmental agenda of our people, and that's the way to go. I thank God that I've reached this day. I thank God that everybody has reached this day safely, and I want to wish all people of Kasese municipality, people of Kasese district, a happy Easter. Abakristaayo okwetooloola eggwanga bonna bamaze ennaku 3 nga bagenda mu maaso n'okujaguza olunaku lwa Pasika okujjukira we baakomerera Yesu Kristo ku musaalaba oluvannyuma ate n'azuukira. Sarah Nakandi, ACE TV, Select ey'enjawulo.